Ttiimu yaffe kusookera ddala neebaza Mukama Katonda olwa ekirabo ky'obulamu n'okwebaza abasambi amaanyi ge bataddemu kuva twatandika kati nnaku 11 nga twetegeka era ne mwebazo tutuusa obulungi kuba tetwafuna kizibu kyonna mu kkubo era abadde atukulembedde nga ne tunafuna injala yonna mu training. Twetegeka bulungi kuba twavaayo e Uganda nga tusambye March 3. Ttiimu ebadde egenda ekyukakyukamu nga twagala okwetegereza buli muntu anaatambula bw'aba afunye omukisa asobola kukola ki. Tubadde tetufa nnyo okuwangula mu friendlies kuba buli omu tuba tumwetaaga asambeko tulabe ensamba ye ng'ekikulu kye kya tournament. Since we arrived here, we are here for a mission. We ensure we shall do our best to see that we win tomorrow's game. It will be our first game, but it will be good to our side because we are very strong. We know we shall manage.